Nsanyusa okusinkana brother wa Wahab. Yesebo. Wahab no nalinga ndoza ntuba nedda mwala banajibu. Wahab najibu. Nsanyusa okusinkana. Kale seba nkosoze nango. Njagala okwogera amazima okuva ku ntawe y'omutima gwange nti nsanyuse. Okusinkana. Nsanyusa okusinkana era desebo. Nsanyuse tubadde nga twogera. Naye olw'okubamba mba n'okusoomozebwa kw'abantu abangi ne messages kandabe mina messages mekano ze sinaba kuddamu njogere ebituufu nina messages 2,175 abantu nga bakwagala naye ate nange nakoza ku mukutu ogwo nina programu yo wategera otya omukutu ogwo ogwa Sozimo omukutu nalinga mpitako naye nange omukutu gwenda balabako ogwo byansi birodedi nga gwenda balabako abantu buzannyo abadde bagize kati lumu naye nkulabanga nga nkuyitako sijja nakuyitako ebbanga naye lumu ne ngamba ne kangere kuba ndabe ku muntu ono Sozimo mulaba naye kikyakola ennyo nengenda nkuteekako kyankwatako radio nenjijjako nempuliriza omukutu wali okebera buuliza ne radio nenjijjako nembera ku mukutu ogwo nekinkwatako ng'omuwala waliwo sister yali ayogera ng'ayogera byaji zakola abasajja biki kalingenda okwaba ng'ebimu nange bigwa mutego yange gyebinkola okuva olwo nenkwagala nga data wange ye agwera ku programu eyo Facebook nazivaako era mbeera ku YouTube okwo era mikono gyange yonna mbaga mutego kuliko omukutu ogwo Sozimo ojja kulaba ensi kale kugamba basista baffe ebintu bye bayitamu ebingi kuba nze mu bulamu bwange kyensinga okutya omusajja yenna ayisa obubi omukyala kinnuma nnyo kuba nange nga singa sisita wange bakikola bannange ng'oli musajja kiruma nnyo gende wa sisita wo n'osanga omusajja amuyisa bubi kiruma owulira nga kikumazeeko emirembe muli kati era nze ebiseera ebisinga nga kintwalira nnyo obudde kindira nnyo pulogulaamu kuba nze omuntu yenna kasaba oli ayisa bubi munne wakati awo nnyimirira ne waba mwana muto saga muntu ayisa bubi munne nze n'oba muntu mukulu ng'okootakoota ng'olina kuyisa obubi nkwatulira omwatulira maki okoze tekiri bwe mukwano gwange ntera bagamba nti mulirwawo naye mulitegeera finally lwaki ekyenkomeredde lwaki nasalawo okuteekawo platform eno tujagera tubitegeera mpola mpola naye brother Wahab wampeereza love story ye nenjiwuliriza ekimu ku bya actually yantawanyiza nnyo ng'etandikirawo waliwo omuntu akuweereza story eno ogiwuliriza naye nga yeetaaga kuwa budde ogitegeere oluusi n'ogitegeerera mu ddakiika nga 2 mu ddakiika nga 3 kati nawulidde story mu ddakiika kumpi nga 5 ezisooka nenkyankalanyizaawo one nawulidde ku bulamu obwa jjajja kati ogenda okwogera ku bulamu obwa jjajja nze ndi muntu nakula ne jjajja naate nga sibeera naye naye nga muliraano nga bwe ndabye wano bwe wali nti oba maama ali wali kati nga bwolaba family nti jjajja ali wali oba ssenga ali wali nga tuli kumpi kati jjajja nga tumulaba nnyo buli lunaku nnyo buli lunaku nga osala busazi oti mu lusuku n'ogenda wa jjajja kati bw'oyogedde ku bulamu bwa jjajja naye nzukira jjajja owange ndowooza nfiiriddwa abantu naye sina nnyo mbeera za kufeintinga ng'omuntu naye mange yajja gye nkolera nambikira jjajja kyenzukira nawulira ng'amaanyi gampeddemu kati ate bijjukira luvannyuma nga bangamba wazirise kati obulamu bwa jjajja abantu si bangi nti babulozezzaako okubutegeera naye ekimu ku byansazizaawo bw'obadde omaliriza n'ogamba Sozimo I love you okufuna ekigambo ekyo okuva eri omusajja nempya nga kinkutteko kwe kukukubira essimu nengamba omanyi newankubadde story wagimpeereza naye mbadde nsaba nkusisinkane story eno ngifune mu buntu ng'omuntu mmulaba nolwekyo nkwebaza kubanga okkiriza si bangi obulamu obumu bwe tuyiseemu kiri nnyo seka nkwaniriza newankubadde sinaba kukulabako wano naye nkwaniriza obulamu bw'ekifirika abantu bakuuma nnyo obulumi ebibi byonna ne babikuuma
naye ng'ate okufulumya kuno olumu nga lyeddagala. So abantu bangi era nkyabagamba boba olyanga olina obuvumu ng'oyagala okuwa story nga bakulaba kikola nnyo amakulu nnyo enjawulo nti abamu babeera bali Bungereza kati brother ali mu tubalituuliza story ye abadde South Africa tetunaba kutuuka kufuna busobozi obwo kulinnya nnyonyi tumusange South Africa naye nawe natuukawo tujja kutuukawo omuntu tumusange gyali oba ali Bungereza oba aliwa atuwe story ye ekyo nsuubiza Katonda nga atuwadde obulamu tujja kukola mu busobozi bwaffe naye nkubaza kubanga otuganyizza. Wahabu njagala nga tugenda mu love story yo tutandikire gyokuliddeko gyokulidde wano bayitawo bunnamwaya bunnamwaya ogaye munnamwaya mu nfuufu naye sirabye enfuufu ndabye tuyita ku chorus mwerere bamukola ensi ekyuka kati nze sijja nze story yange yonna olina ekintu kyogambye nti jjajja wabeeranga neiba ng'olina yabanga ninaanye bulinaanye naye olaba ewantu wano wonna waliwo ennyumba etya emu nga mwe tubeera naani ne jjajja nze ntandika okutegeera ndaba jjajja ntandika okutegeera okulya emmere enfumbe nga oga nti omuntu alya emmere ndaba jjajja wange taata wange yali muvubuka jjajja wange mu love story yange nina byesaawamu kuba nalinga ayogera nga papa kuba jjajja wange yali mukazi eyaŋŋambanga nga okuva mu buto ti oyina okuba omusajja omukozi era ankosozi nze ngamba ndi musajja mukozi nakiwulidde n'abalala bagenda kiwulira nga sikyakwogerera nze ndi musajja mukozi ataboolamira jjajja mukyala jjajja mwami namulabako ndoza mwaka oba myezi n'afa naye saanyumya nako wadde ekigambo sinza mukubyamu kifaananyi naye ne bwoba osobola okumpamu ka gaapu oba nakoze nabadde nkwaga ekifaananyi kya jjajja mukyala nze nkiyina nayagala nnyo jjajja wange oyo yanzuukusanga nga lwesisomye nga weba olidde Mmande walingawo akatale k'e Namasoba olwokusatu nga waliwo akatale k'ekibuye olwomukaaga akatale k'e Katwe nga ntwala n'embeera ne bwaki nga asuuba obuveeraveera n'abukuwa n'obutambuzatambuza ne mukola kati nga ssente ezo bwe zivaamu nga ndi myaka ndowooza nga 8 oba 9 bwe gityo oba 10 naye nga nze azitereka kiwulira bwe ziwera naga tulinayo ssente mmeka n'obala oba mwine 13,500 n'akwatako 15,000 n'agenda n'akugulirayo obupale twaliwo obupale bwe twayambala nga buno bubeeramu enkoba lastika nga mulimu enkoba nga n'agula engoye ezize nga olugoye lwe lwayambala nze gwatungirako olugoye ebisigalawo naye ekisinga okunnuma kuba ekintu kino nkyebuuza nnyo simegwe nakibuuza jjajja yali anjagalako ki ekintu ekyo njagala nnyo kibuuza abantu ne buli gwe nkibuuza ne jjajja lwaki yali anjagala kuba ewaka twali abaana 8 ababeerangawo naye ng'abooza ebintu bali 7 buli muntu n'olunaku lwe naye nga nze ndi kiyambibwa oyo abalwadde oli kyambibwa aliwa abalwadde mweyo wiiki abalwadde nga nze abanga kiyambi oba otegeera kyegamba tigwe oba ng'ayoza Mmande waali kati oba ku Mmande waba yalwadde nga nze olwonnyingirawo naye nga njagaza nnyo okukola nga tanzikiza nga ŋŋamba waakiri ng'asuubula kasooli naŋŋamba tambuza kasooli ono naye ng'ate mwattu ekisinga okunnuma okunsanyusa oba nga ssente nze abeera nazo ate nga ndi muto nga njagala nnyo ebyokulya ndi ate nga nange sizirya era kyemwebazaako kunteeka mu mazima kuba nabeerangawo ng'omwana ng'enjala ekuluma naye nga tuyinza kulya ku ssente jjajja neyanjagala nayina emyaka nga 13 oba 14 nijanteesako ssente zisukka obukadde 5 nga nzimanyi we ziri mu myaka 15 nga nziyina ssente ze nga ssente zaffe ziriwa naye simanyi oba kyava kuki oba kyava kuki okumanya nze sitoli ya jjajja saagala gigenda nnyo kiwanvu kuba waliwo embeerawo nenjirowooza amaziga ne gampitamu ekyasinga okunnuma kuba jjajja si yali azaala taata wange yali azaala ani ku bonna jjajja wa kusaidi ya taata jjajja mujja wa jjajja wange azaala taata wange njagala nkitegeere mujja we taata wange jjajja wa muzaala mulala naye yakuza taata wange nange najja nakola ki nga ogamba baali abakazi 3 jjajja azaala bakazi bajja naye yalekawo ne bali abaana babaana be oba bazzukulu nze ekisinga okunnuma mu bwongo bwange saakiwulirako bwe kumpa essanyu okumpa obuvumu saakiwulirako n'olunaku n'olumu nga ngamba toli mwana wa mwana wange
obanga nze n'okukimanya nti si yazaala taata wange wayitawo emyaka 2 jjajja nava mu bulamu bw'ensi okukimanya era nasooka nakiwakana nibanga si yazaala naye enjagala gye yanjagala ogenda oba nga alina gy'agenda ku mikolo oba wanga bakadde nga nze neetikka ensawo nga ekintwaza abasigadde waka bajja kukola ki kumbonyaabonya ye nga kyekimuli mu mutima mujja kukuba omwana Wahabu kyotegeeza nti ekyalo kino kwe tuli jjajja kwabakulizza n'amalaalo ge gali awo jjajja bw'abanga abakulizza ku kyalo kuno kati jjajjaawo omutuufu olonjogera mu lulimi oluganda olugoba obuufu bw'omuntu jjajjaawo omutuufu tali mu area muno jjajja wange omutuufu yali Kasana Nakibano era gye bamuziika n'okulira mu kika ekya jjajja naye ng'ekika ate si mwosibuka muno mwensigukira ddala kuba jjajja wano nze muzzukulu w'omwana omulenzi naye ono jjajja mukyala kitegedde ne wano bwe tutudde era jjajja mukyala yakola ki yeyampaawo jjajja wafiira wali ku myaka ngemeka 15 ndowooza 16 awo naye Uncle Sozi lwe lunaku lwensinga lwesigenda kwerabira mu nsi muno olusasinza okumpa challenge mu bulamu bwange kuba kyekintu ndoze kikyasinza okunzitowako ennyo gyenkikomeza kuba ndowooza baba bagamba nga tukutte nga ndaba essaawa eyo ngirabanga firimu naye nga nagendanga n'ekiro nenkwata ku mayiti bwenti naye nga n'abaana bazaala bagamba nze guma munnange jjajja yagenze bazaala bangamba guma jjajja yagenze waliwo omukwano awo twalina omukwano guno guva mu mukwano buli omu naayagala munne sitoli yange yasooka nakuga jjajja wange yakula ngamba omusajja alina kuba namaka kyekyapesa nga njagala obuzimbe nga nkyaliwo omusajja alina kukola omusajja tagala byabwerera omusajja tabba nagamba okubba kubi omuntu n'atalina kyalina ajja nakuba omuggo nakukutula omugongo naga ate emyaka gy'ekivubuka gyonna olina okulwana ng'okola naye nange okuba namwagalanga nnyo naye yabeerangawo nga bwengenda nentotalizayo bunkumi 5 nga nfuba nnyo okulaba waakiri nga nzigulamu essuuka jjajja wange azibakemu era ayinza okuba nga yava mu bulamu bw'ensi nga yebase mu peeya z'essuuka eziwera ennya nga nzaaziguze ng'ate nali siina ebiseera oli muto nali muto maama mu sitole olwo ali luddawa maama wange naye alina kifumu eyo kati ekasana nakibana eyo waliyo mwannyina wa jjajja omusajja kajjajja omusajja agendayo okulaba ku mwannyina mbw alabayo omukyala amuzaalamu amwagala amuwasa azaala eyo bataata bange yazaalayo abaana muzaalamu abaana bameka abawala 2 n'abalenzi 2 kati yedi taata kati ne taata ne n'abeereeyo ku bukojja bwamu nga jjeeno naye nga n'abeereeyo kati nekyamwanguyira nnyo bwe yali atandise obuvubuka naye omukyala era yamufuna eyo wamanyako lwaki wakula na jjajja si na maama nakinyonyerezaako nenkimanyako taata yanzaala ne maama nga tebanatuuka kukola maka ne bajja ne bakola amaka ate abantu bedda balinamu n'embeera y'eddiini kati nga maama mukatuliki taata muki musiraamu saidi ya maama neesika nnyo ti ate fumbirwa mbasiraamu bajjajja mukyala mwe naasika nnyo taata maama era maama wange yava n'agenda era yafuna omusajja mukatuliki era gwe yazaalamu abaana tuli abaana 8 mu maama bateza bakuzaala nga bato bonna baali bato nga tebannatuuka kukola nga byakivubuka obadde ne jjajja okuzeekuzeemu awo kuzeekuzeemu ndi ne jjajja agenda ku ssomero ogenda kino okuma jjajja namwaga ng'ayinza okuba agende bwa taatawo omugamba akuweeyo 5 oba 10 otwale ku ssomero kyesinza kunenyeza muzeeyi wange nti oba yali asobola ozimpa naye nze olwokuba nalinga njagala nnyo jjajja nga sigendayo tewagenda nga wataata era nze nagira jjajja lujja kubeera olumu ng'embeera edda nga waliwo ebiseera byenjukira enjala yajja neegwa nga tulya kimu olumu munywa kyayi n'emberenge naye nga jjajja ayinza okukukwatibwa ennaku olw'okuba ogenda ku ssomero nga ate olaba tayina nagamba gende ewa taata we akuweeyo 5 byonolya ku ssomero nga taata wange olwo ojja abeereyo zana wansi naye nga ntya n'okugenda nga jjajja tujja kubeerawo gwe mukwano gwa jjajja ogwo Uncle Sozi nze omuntu mbulamu bwange yali mukwano gwange nambeemu nasemba yali jjajja kati era maama ngenda njagala mwagale ne taata kale
mbaga kwa bazadde okiyiga buyizi kimanyi kiba kyakuyiga naye waliwo okukwatagana okw'omuntu bwe mwali mu bondinze naye nga jjajja kyewuunyisa nnyo omusajja ne ku myaka gyo wagambye oli myaka 33 emboozi gy'onyumya eyinza oba nga eringa emyaka 15 emabega naye oli bwawulira ng'oginyumya olinga anyumya emboozi ey'emyaka 2-3 emabega ekyo kyongera okwoleka omukwano gwaliwo katiwo ne jjajja tutwale mu story yo kati okuzeekuzeemu awo ovubuse ntandise ovubuka tubeera ne jjajja wange awo mu nnyumba nga wentandika okuvubuka tunyonyanyoonya obuli mulimu nga omanyi omuvubuka ogenza osimye omusingi ku kyalo muzimbezimbe kuba bano bonna ennyimba ezolaba kono konna bazizimbye nze bwendi wano bw'okolayo jjajja yazitereka nguze ekitanda nguze omufaliso ebbaafu jjajja asanyuse ezimu naye muwako n'alyako jjajja wange yali muntu wakwagala nnyo mpuuta era nga nange nga njagala nnyo gimugulira kuba nali mwagala nnyo singa kati nga kiringa nga kati singa waali essimu ndowooza singa buli mwaka nina omugulira essimu dwati wakati singa buli munaku alina okuba nga anywa amata aliyokwegamba ofunye ku maanyi kwakati singa buvunaanyizibwa bwange owulira nga bwali badde buvunaanyizibwa bwe kuba mpulira kati bwali badde buvunaanyizibwa bwange kubanga era kati tugenda ne tukubeera wano ewaka nga tulomba edduwa ey'omusabira era ewamu nnyinza okweganya naye ku dduwa ng'erimu ye sente nteeramu ddala nnyingi n'amaanyi nteeramu ddala mangi baabantu tebayinza ogagundi eyafaayo naye nga tebakimanyi lwaki nkikola ki jjajja oguze ekitanda nina ekisenge kyange sajja kudde kyekiyingirwamu kyamuzukulu olwo muliwo nga bameka waka waliwo n'abaana basenga bange 2 ne jjajja waliwo ne jjajja waliwo ne muzeyi wange yajjawo oko nga naye okusooka lw'abaana basenga bange 2 waliwo n'omwana wasenga wange yalinabo obwana bwe naye 2 si be bana ne jjajja wakuta nange ndi wa 6 be bantu 6 ewaka wetubeerawo wetugulu olina ekisenge ekyo nina ekisenge kyange tekiyingirwamu nebbaafu nina zange kiriko oluggi nebbaafu nina zange ntandise okulaakola mbeeraawo kati jjajja okumanya yanjagala nnyo kuno kukyalo kuliko neiba waffe waggulu alina kampuni gyakolamu jjajja yamuyita namamu nemadde nsaba omwana wange oyo omunkwatire ku mukono omumpeere kalimu omusajja alina kampuni bagita Norima Service nantwala mu mwolesere eyerugogo nga kwera kulondalonda naye sajja ote yansasula nte yampisa bulungi oba yanjeregenge gye nali omwana omuto yangamba sente ngenda kuguliramu ekkanzu yansajja kale bugange gye nali nga sina kutegeera bulungi bya sente omutwe omulimu gwaggwawo jjajja muga nze siddayo nga kwegani entwala gyantwalamu nga mwana ate nga bambi naye tomunenya kuba nali mwana era kati awo jjajja kyava ayita taata namwama omwana ono ajja kusoma gera nnyo wala ebyokusoma sooka biveeko njagala afune emirimu gy'omu mutwe kubanga taata wange yali nnyo munafu wa kumpeerera olwo oli mu class ki nali mu P7 awo wagimalako P7 wagimalako jjajja n'agamba njagala omwana oyo afune omulimu gw'omu mutwe kati taata wange 26 oba 27 mwegyo emyaka 2 namwesibako nnyo namuyita bwe yamuyita n'amuvuma jjajja yayesiba ku taata n'amuvuma lumu taata wange yajja nga nina omusango gwenkoze nanyiriza jjajja nanjindoopayo taata n'ayagala nkube jjajja n'amata omukuba ate aloopye n'amugamba lwaki ondoopedde muto omukuba n'amata okuba mwana wange kataata n'asinza jjajja amaanyi n'ankwata n'anteeka wansi n'amenya embooko n'ankuba jjajja n'asituka n'akwata ejjinja alikuba taata ate abadde akuloopa taata n'anta naga toddamu kumbuulira bya mwana we naga senda kuyita mukuba akuyita mwana we namaddamu kubaza bya mwana we yaligambye ebya muzzukulu we namugamba senda kuyita mukuba nkuyise mubuulirira nze nange nina emikono egikuba naye jjajjange nga lwoba omunyinziza ye nga takuba ng'akwata bwati n'akuyitawo n'akusuna bwati nga tugayita n'amagonyolo akunyola mubiri nagenda ngaakunyola omubiri nakukunyula ng'agamba mbugo tegayinza kukumenya ggumba magonyolo obadde okimanya amagonyolo munange amuyise agamba akufunira omulimu gw'omutwe
taata n'antwala ewa Kisekka tiyali mubi n'agondera maama we n'antwala ewa Kisekka ku Najja nembeerayo bwe ntuuka ku Najja eyo mwezi nga gumu ebiri awo ne mwezi ogwasooka gwankalubiriza abantu bennyenzemu bapya bye bakola sibimanyi banga sina sopana ziri awo nnyo nnyingi ziri awo jjeke biki bye oli wabikozesa olumu azisuula nze jjukira kuwaseka mu galaji olina kukumba jje spanda toolbox erina okuba mu jjeke erina okuba mu oli akwegombako byuma okukozesa naga jangu ndeeta ebyuma tukole kali bwemumala okukola noyoza byasomoludde ne muzzaawo nakuwayo 10,500 naye jajja wange kati waliwo wano omwana wa ssengawo wange yali asiika chapati nga buli kawungeza nnyoka ne chapati ezeezo 3 eza jjajja ez'okunywera ku kyayi jjajja alina okulyako emu nze bwe nkomawo ekiro nsanga yanfumbidde obuugi mu fulasika jjajja ne ku chapati ezo nga ebaawo n'ekyeggulo nga kikola ki ekyeggulo weekiri chapati gyaliddeko weeri n'obuugi bukola ki olina kazi batera tuyita abaami bajjajja wali mwami ssebo ngalinga mmanyi olumu omuka ayanyamu ema ne jjajja ebintu bino biba bingi nagamba gwogifumba era waliwo namalako ebbanga lya myezi ng'ebiri nga sirya mmere nga sirya bambi kyamuyisa bubi paka naga nina okulya emmere ono oba etya kati nkuzze mabega tuzzeeyo mu galaji omwezi ogwokubiri abo bantu batandise okunjiga bangize gundi akuyita ndi mugonvu nnyo kyekyasinga okumpeesa emirembe nali mugonvu nnyo kati abasajja abakulu bonna nga abakanika mbanguyira nga situula awo oba wakamala ono nakuyita nga n'okunkayanira bankayanira va ku mwana wange banfuusa omwana gye bali nga bankayanira va ku mwana wange bw'omutwala tomuwa ssente bannanze muwa wegamba nembeera nga nfuna omukisa ogwo nennyanguyibwa okuyiga okukanika kati nga waliwo ayinza okujja nga badde alina gwayagala njagala gundi kuba boboka mbaleke sijja baatula mannya n'olwokuba nga yakulaba nga mukanika naye naga gwe jangu nkanikira ono gyontereko buleeki wano n'omuteerako buleeki n'akusasula naye nga waakusasula oyo akola emmotoka eyo bwajja olina omuwa ku ssente kuba yaba nannyini emmotoka eyo ba oda ye kati nga embeera nnyo mu mbeera eyo wano omugagga wawona otya obuyaye bwe wa Kisekka buno bwenda batu batuyisaawo emmotoka ne bagamba ne bakulaga ng'emmotoka erina ekizibu nabeerangako eyabumponya jjajja nga buli wenzira alina ekintu kyanteekamu togenze kubba togenze kunywa njaga togenze kunywa mwenge togenze kuwemula ogenze kukola nagamba nza kukuzizza kyolikola kyonna ogenda kubanga onjiye muki mu ntaana kati nga buli wabeeranga nnyo n'okwekalakaasa naye nga wemba sinnadda wano omutima omusana tegumuliimu gumuli mu bbanga ati odda waliwo ebiseera wa Kisekka eyo amasiro gajja ne gaaka amasiro gajjira nali nkyali wa Kisekka kati bambi nga ekinyegenyege nga nebba emisana ningendayo okondabe ku bantu bagira naye nga sinza kimu nti nabaddeko ku masiro wabeeranga nnyo okwekalakasa wali baki ebiseera byo kwabeerangayo nnyo kuba kati ndowooza sikyabiwulirayo tebikyali naye wabeerangayo nnyo okwekalakasa naye nga nze jjajja yaŋŋamba bw'owuliranga essasi limu komawo waka n'obwanga batandise okukaayana tobeera balwana tobeera bayomba era mwebaza nnyo simanyi lwaki oba kwega waliwo ebintu byendaba kati byeyanteekamu byenyinza omwebaza ate nga taliiwo kubanga kati nzaako sozi nkuze mwesaawa 2 mbeera wange 2 ez'ekiro jjajja kuba yakinteekamu kati ngamba kati ndagewa era bwonsanga ebweru saawa 3 oba nnyamba ne pulogulaamu lwaki ndi bweru neze ntandika okukola saawa emu olumala kusala saawa emu nga mba nnyinyuse nga nzira wange kale kwegamba kati tubeeramu eyo embeera ewa Kisekka awo oyingirira ewa Kisekka bw'ojjukira wali myaka ng'emeka 18 awo nvubukidde ddala awo 19 awo nvubukidde ofuna ku busente ntasi ofuna ku busente naye nga omanyi ofunayo leero enkya n'otakola bwe bityo naye nga kati olumu obeera naawo n'otakola naye olinajja n'akupangisako jjeeke n'akusasula nga jjeeke buli agipangisa kuwa siringi 5 kati ng'wekuba emmotoka nnya waliwo bano banjijjako buleeki bano banteekako buleeki bano banjijja mu gearbox kale nga jjeeke eyo nayo nga kiyambi gyendi ate nze Wasekka engeri gye banjagala ennyo nga n'emmere n'abakazi abafumba emmere abamu baagimpanga
banjagala simanyi lwaki babanjagala buli mwana omulungi omwana ow'empisa kale balingawo omukyala ye nja mwogera mukyala Zaina kuba ye namwagala nnyo era nakati mwagala nnyo akyaliyo ewa Kiseka naye nga katunda butunda naye nga ne mu dduuka lye nnyingira ne bwajjuisa ampa nennywa naye nga ne bwensanga ssente zaawe zifaanana zitya nga sikwatako ng'ate musiraamu kati kwegamba ne tukwatagana nnyo ate nga ye engeri gyabeeranga n'abantu abakulu nga bwe basinga okuba mikwano gye abavubuka babanga mikwano gye naye nga babuulira ebyebyama abantu bakulu kati nange nannyanguyirizanga nnyo obulamu kiraba baagira kati awo jajja obulwadde bumukutte yalwala sukaali sawa kubeera waka ate nekyomukisa omubi ekyasinga okunyuma jajja azaala taata oli yennyini naye yalwala nkulaga obulungi bwa jjajja oyo ne bamugjayo eri ne bamuleeta wano jjajja ono n'amujjanjaba nkulaga obulungi bwa jjajja ono najjanjaba jjajja oli bane mu nsonyi ebyo saabyogera mu sitoole eyasooka n'amujjanjaba n'abeera naye era jjajja oli yali anywa ku mwenge jjajja azaala taata kati bwe byamusumbuwanga nga jjeeno nga noono omutima gumanyi omuluma n'agenda anyonya ate mujjawe n'amuleeta n'amujjanjaba nga babeera bonna mu nnyumba mukabakazi bajja naye nga toze nakimanya jjajja oli bwe yabeeranga nakifuma eyo n'abulya nti yatabuse ng'alinnya emmotoka ng'amuleeta nga gy'abeera naye mu nnyumba ng'amujjanjaba ng'abeera naye kati nga n'oli yayina amaka bw'abeerako eno omwaka n'agenda n'amala olumu ne yeekomyawo kati munnange jjajja oli alwala Mungu naye amutwala era yafiira mu ngalo za jjajja ono mujjawe taata wange tulese emmotoka baguze keesi tutaddemu oli jjajja ono mu kutwala okuziika jjajja oli jjajja ono yakosebwa kyamunyigamu ku mutima kyamunyigamu okufiirwa mujjawe okufa kyamunyigamu kubanga mulabanga twabeeranga naye eyo mulumbe mu kufa ekiro tuli naye naye nga ndaba yena byayogera ngaomanyi nooza abakadde ate nga teyalina mukadde kyamunyigamu kati mukudda ewaka n'afiirwayo ate n'omuntu wa mukyalo era naye teyaziika nekimunyiga bwe kyatandikira omunyigira ddala wiiki emu wiiki bbiri wiiki ssatu jjajja nga walwadde munyiikidde ntumutwala emulago bagenda okukebera nti sukaali ali waggulu nnyo n'abeera emulago awo nga kinyagwira nnyo mbewaseka ku makya nkera wa jjajja kawungezi nkera wa jjajja nga kinyagwira nnyo kuba bewaseka nemulago kumpi bambi n'abeera wiiki bbiri nesi kumpi nnyo nga bw'olowooza omukwano gwo gwe gwafunzangawo naye kiseka ne mulago akatemerero weeka naye nga tendambuza bigere nayinanga maanyi oba bwembanjuli oba mukwano kati ng'ate ndaba agenda ddengulu jjajja nadda engulu ne bamuzza ewaka nesanyuka buluvu ankosozi nasanyuka badde ewaka jjajja ne tubeddamu tubeera mu nnyumba yaffe ndaba akomyewo yamala wiiki emu bweti obulwadde ne bumuddamu bwe bwamuddamu ne bagamba tetumutwala mulago tumutwala ensambya ne woodi njejjuka ali St. Gonzaga jjajja tumutwala ensambya tumutuusa ensambya mu ddwaliro abeerayo njjuka lwali lwakutaano lwamukaaga Sande Mande lwakubiri lwakusatu lwakuna naye nga jjajja mwagala nnyo ng'era nkeera ku makya nga bakeera ku makya ne bamufumbira amatooke n'obummonde n'ebbugga ebimyufu ebyo babimugamba bimufumbire naye ng'ayinza okugaanwa nga bwe mba sinnatuuka talya mmere aninda nenzija tulya emmere yaffe aba babiri ankosozi ekisinga okunnuma mu eyo sitole ya jjajja kwe kuntuma empuuta nanga mwana wange nga njagala empuuta nayina oba siringi 10 oba 5 neŋŋenda mu ttawuni okukola ewaseka saafuna ssente ankosozi nenkomawo nga sirina ssente enkeera nzifuna bwe nzifuna nengula empuuta nagula ebifi 4,200 ngenda okujja nga jjajja yazibye omwo nga takyasoba bamutaddemu n'obupiira mu mugondi ankosozi lwali lwakutaano saavaawo ne bangoba mu ddwaliro
ne bakugobamu ne bagamba ono muleka agende waka akanga omulwadde nkola omukaaga nenkeera nga jajja embeera mbi nembeerawo mu ddwaliro nembeerawo mu ddwaliro ne banga agenda ku mulimu bagenda bimuggyako saa 6 naye nga bwe nkubayo essimu olwo nfunye akasimu kakabiriiti bwe mukubira essimu bwe mbakubira ab'omuddwaliro bagenda bimuggyako naye ne muddwa newakiseka bampitiranga emirimu nga n'amaanyi agakola siina ova jjajja wange nenzijja nkiro ng'embeera etabuse bamutadde neko okusijeni ziba zibeera ssaawa nga 6 nentuula wabweru awo ne bangobawo kati bataata bange banteeka mu mmotoka ne bankomya wano ewaka ziba zibeera ssaawa nga 6 era natuuka ewaka mu nnyumba seebaka ng'omuntu oga nti yeebake natuula mu ddiiro awo ziba zibeera 6 wempulya mukuto wange yajja ng'akonkona ng'aveeyo yakoona ku luggi omulundi gume mubuuza ani akonkona nti jjajja afudde nkusozi nze nakoma okwano gwo yensi gye nayitamu eyo jajja langa amutwala nga baleeta mayiti katumuziika enkeera ku mmande situbeera yatwamuziika na ssaawa 10 awo wansi awo n'okumanya namwagala enkuba nze ne bwetonnya ekiro yabadde nnyingi manyi ogamayi kati enkuba eri mu kkuba jjajja wange omukwano gwa jjajja atannabagulozaako naye manyi abagulozaako kati otegeera embeera mwe twogerera omukwano gwa jjajja ogwo maama wange yajja mukuziika nga nfaako naye olwokuba jjajja obadde bamulema waliwo senga wange yamugamba obulwadde bunnuma omwana wange oyo mulese bubi namwana naye nkulekedde omwana wange oyo labiriranga agamba ani senga wange era senga wange oyo ne bwe muba mbaddeko kintu ki ne bwe mbipinga bubipinze ku ssimu ankubira yetu anjagala era yambeerangako nnyo kuba nakaaba nkosuzi sijja nakaaba namala ezimunaku eziwera ennya nga simanyi webalya mmere simanyi webanaaba simanyi webakola ki nga buli kimu banga kabukasi naye nga manyi okubeera wano mu byokufa nga bamaze okuziika nga abantu batudde ngaomanya abantu batuba mulombe nga banyumya nenvaawo nengenda emmanju eyo nga mumimwanyi nesirika obulamu bwa jjajja obulamu bwa jjajja biringa ebyabaddewo jjo mmanyi okubeerawo nenvaawo nengenda mu ttale eyo nembeera eyo olumu nensirika nensibe ne banyoonya nga tebandaba naye nga nze mmanyi kyempitamu tubeerawo abewakiseka mikwano gyange embeeba bonna bajja ne banziikirako abantu kale twabeerawo bangi wano okumala ennaku 40 eddwaya 40 neggwa bonna ne bagenda ne bandeka mu nnyumba olwafunyewo ne muzeeyi wange omu asize tubeeramu naye mu nnyumba n'ennyumba neetandika okunkaluubirira ennyumba bwenkaluubirira okunkaluubirira ku nnyumba nembeerawo juka nga nze mu bulamu bwange simanyi na mukazi yenna tolinawo girlfriend biseera siina girlfriend jjajja agenda okufa nga tolina girlfriend nali siina kati tubeerewa kiseke eyo mwezi nga gumu 2-3 waliwo omukwano gwange gye nabeera nga basajja abakulukulu nga waliwo omukwano gwange nga yayagala nnyo ebyabakazi waliwo abawala 2 nga bajja waseka bateekawo akabotiiki omuwala omu yali mulungi nga bamutoma n'erinnya lya Mumbejja katono omulala addako babeerawo nebbanga emyezi nga 3 olina oba 5 nga bataddewo botiiki nga nabo batunda juisi butunda nga bwe bali awo waseka batunda munanansi w'ebityo kati mukwano gwange omunagamba naye ggwe lwaki tukwana mukazi biki nanfunira omuwala namwaze mugambye omuwala ng'agamba nti nze omuwala mugambye mugambye era akkiriza koze nenjogerako n'omuwala olunaku lumu enkeera omuwala nezituddamu namuyitako netugenda eyemake netuyiga eyita eyo makerera ekivulu netugenda kati omuwala bwajja oyogedde naye mwogedde biki nagamba ze amagwa olisi asinze nga nkulabanga nti akonza asikutya nange neegumira okuba oli era kwegomya kwennyini nkala naye nga gwakubye yali ankubye kale kwegamba nga bwokimanyi nga omuntu oba akkubye nawe atakkubye nga nawe bwokimanyi embeera y'ensi
angamba ngamba nawe nalaba nga nakulaba we wamwe nenjaga gye bakwagala nobo wasizaawo omukazi takirina buzibu. Omuwala yakuziikirako? Omuzisa oyo amunfunira. Amukufunira. Ngamba ne bo wasizaawo ngoba ku kibuga ani agenda ko wali wajjajjaawo tewakuzira ampekera nga mugana abula kano opekera. Waye kale erinnya lye twalinga lwamukazaako nikinneemu nga tumuyita Kano nga abantu bwe tumuyita kati omuwala omulundi ogwokubiri musinkano omuwala namusinkana naye neerabiddemu omuwala oyo namwagala jjajja akyaliwo yali waali kubanga jjajja yali tannaba kufa kubanga tumusinkana omulundi ogwokubiri omuwala tugenda naye Ennankulabye yanvuga. Ani avuga? Omuwala yanvuga paka mu loogi. Nze simanyi na loogi, sisulangako mu loogi, simanyi bibaka ku mukazi. Omalidde bulamu bwa jjajja. Bwa jjajja nze neddira waka era kuba mu nsonyi lwaki ngambye jjajja yali akyaliwo. Omuwala tugenda mu loogi ngamba sasula tubeera nkuba essimu ewaka ngamba jjajja bwali omukwano gwange ku mulimu eno yafudde twafiiriddwa naye bannange bonna bagenda tugende tusuleyo. Jjajja enkyagadde nnyo bwe buvunaanyizibwa obwo bwenkola ki ate ng'omulimba ng'ate mulimba naye yalaba obuvunaanyizibwa obwo bw'okumutegeeza nakati bwe buvunaanyizibwa kuba bw'obeera mu bantu obeera olina okusula okubeera ne banno kirungi munnange ogambye jjajja nga mulimba omuwala tugenda naye nga tutundula vanira tuva mu vanira wafu gwe gusoose mu bulamu bw'ensi era oli n'addayo enkeera Lindako musajja wattu tolina kyomanyi. Sina kyemmanyi banvuga. Naye nga ye omuwala yali mugezi okunsingako. Yali shaapu. Kubanga nze simanyi loogi bagisasula wa, simanyi loogi ndi oyingira wano, simanyi bwe wandeese. Nga n'omwekweka naye gwe wali omukazi kati. Nze naye nga kati ng'ate nze nina oli ow'emabega eri oyamuntereddewo Kano ankubya nesimanga gwe tonswaza kati bampitagana lija muzimuddayo tonswaza muzimuddayo tonswaza bali bamusimise ku lutabaalo kati nga ye yakola ki yakuwagenda yampaga era enkyanga ate ekyekyo kati kwegamba bwe yakubanga essimu nange muli omutima negukola ki n'oguma neŋŋuma naye banne emikwano eriyo ddala emikwano nga bo baliwo okutuwaga mu ngeri bwezitesi simanyi mwami olina era omwami oyo mwagala nnyo era kandi nnawo mulaba kati olw'ensembuga naye nga omwagalako ki okuvaawo era okuvaawo yali mukwano gwange nga ampa n'emyo naye bwe ntuuka bwali bwenti nga tubadde bwe tuti nyina bwe mukola bwenti ne mukwata mu ngalo bwenti naye ntulika nense nga mubite Kano so akusesa yayina omubiri nga munene nnyo nga simanyi lwaki nina ekintu ennebuuza lwaki Sekka nayagalwa nnyo abantu simanyi lwaki nga buli muntu okuma banjagala nga negala gye ze neiba zaffe zijja ne bantwala ono nakuyitanga ate ng'oli wawabu tonvuga speed soka tuddewo wali akuwaze nti ondabiranga ddala nkwesize nnyo naye banne omuwala yali akusinga ku myaka ndowooza egiwera ndabika nali musinga naye nga yali mugezi kuba yali mugezi muko naye kati awo mutuukidde ogende Ennankulabye mu loogi mwali mwogeddeko mwetutteko awutu mufunye akadde munyumyenyumyemuuko oba bye byabasonga kutyama na kugiirawo awutu gye namutwalamuuko gye kambale nga awutu lwe namulaba namugulira lanki yansaba ssente z'okulya lanki 10 ezo 5 era olina nga zimuwe nemugulirako namuwa nemuwe 10 za mmere ne 15 olukumi lwa byakunywa ze 15 ewo netwe enkeerera nemugulira ba kyankya ne lanki akawungezi ne mulaba munnange olw'okuba ye mukazi we nasooka okubeera naye kati enkeera najja nange empaga otya najja mpaga ngenda nyumize mukwano gwange omweripooti naga abantu munsi betuba ate ye bambi era Allah yankwatirako nnyo nabeeranga mikwano eginywa enjaga eginywa omwenge egirya kuba ne sina kye nnakozesa ku byonna siyina kyeŋŋamba nti oba kino
olwokuba nti ewakeno banteeka nga ntya nnyo naye ensulo gye wali onywako bwe wabairanga mu gurupu ezo bwe waddanga ewa jjajja ogenda okudda enkya nga wanywedde ekigambo kya jjajja nekikuyisa ndooza mu lunaku nga ngamba tewagenda kunywa njaga kwegamba nga bwe ndaba nga banywa enjaga nesigala nga mbaviira amayirungi ago kubba nga jjajja sooka otuzze wali ewakano okomyewo owagenkeera ne mupaga ne mwana nasuzeeyo mu loogi nenkola bwenti ne bwenti naga temanyumiddwa kwanza nanyumiddwa nga kati ate okyanjagazaaki ngulyo nekyenkya ne mugwana ne mugulya nekyenkya naye nekano atulekemu so ngulya asabye omusaala awo era ye kale twali ba mukwano nga mugulya nnyo ekyenkya angulira kale twalina omukwano nga olabye gwe ngulya n'ekyenkya omuwala oddamu omutula tomutya omutunule ku makya nali mutya naye nga neegumya nye nali mutya n'ekiro ekyo kyennyini nali mutya era bwenkusozi bwenkuba nti neebaka ku tulo kolimbi nasula ntunula nga ndaba nkoze ekintu ekibi naate oliyangamye buli muntu kyolina okukola omwana yaleeta n'obupiira mbuti obukozesa sibumanyi bwe babukozesa omuwala ye yabuleeta kati gwe wali ogenze bugenzi ng'ogendeddewo wali ogededde ku pulaani ki nali simanyi kumanyi omuntu okukutwala naye ngaolina ng'omanyi mugenze kukola ki kwegamba oba nkyogere ntya simanyi bwe nkyogera naye okimanyi nti emboozi gye twogerako sinkadde nnyo bw'obanga wali mu 18 simanyi bwe nkyogera kuba omukazi ogenze naye asasudde loogi agambye era ssente kuba yalamuza loogi nagamba woyo ssente netuyinge mu loogi nawe sooka ogw'emmere nga buli kimu yanvuga wali nemugulira emmere tuba mu loogi naye nga buli kimu nanga genda onaabe nga ne buli kimu yanvuga kwegamba genda onaabe kwegamba simanyi bwe mba nkyogera kati oluvuddeko awo muzzemu ne mutambuza obulamu n'omuwala ati omuwala gwe mulundi ogwasonga omuti ogwaddako nga mukubira essimu kati wendakuwa omuwala n'ekintu ekyo wayitawo ebbanga okuddamu okwebaka naye otundu wa vanira jjajja yali amaze okufa lwaki wayitawo ebbanga wali tomulaba buli lunaku nali mulaba naye nga mutya nga nze mbeera naye bwe netunyumya bwe nti n'okukyatula nga nkitya nga takusoomooza mbeera n'emisana nga akawungezi muddukako budduka nemwe abantu bajja tumanya ate weganda beeranga nnyo n'abantu abakulu mugaaji ate nga mbawa nnyo ebitiibwa nze kuba mugaaji nalina mu bataata abasukka 20 nga basajja bakulu kale wegamba banyamba nnyo era kuba nze mmanyi okukanika bulungi wega nti nga omanyi ensi tukola mulimu gumu kati jajja wange afudde jajja wange we yafa mbaddewo emyezi 3-4 awungumye ndaba kati nga ndaba omuntu alina okungumya omutima alina kuba oyo muwala olumu nga ngenda nembeerako naye mwenzire ewaka abeera naani ye abeera n'oli omuwala gwe nagambye gwe basula naye naye mbw ate nkiwulya nti n'oyo omuwala ate mufumbo n'omuwala oyo bamuyitanga mu mbejja naye nga muyaaye nnyo ansonyiwa okukyogera bambi kati noono omuwala naye yali muyaaye nnyo kikyoyita obuyaaye babeeranga n'abasajja bangi ab'enjawulo nga mu mukwano ba mu bizinensi nti babasasula ssente obakozesa ndowooza ssente kubanga bajjangaawo okunywa obutunda nga omanyi abasajja ba takisi betwakanikiranga ab'emmotoka nga omanyi abasajja nga buli ajja alaba abawala abo bweyegombyeko nga afuna olwoko babeeranga mu mmotoka kati nga bo gyobalaba abantu ab'emmotoka ffe tuliabeerawo twevulunga mu ttaka tubeera mu ovulo mugubye tugubye gamba nze kati sijja kutunula nnyo oli muwala tunulira ono kituufu kantunulira owange olabye nga yagenda okubudaabuda mu kufa kwa jjajja jjajja afudde mazeewo nalwawo n'okuddayo ku mulimu naddala nga wakomyewo tutambudde naye kati bwessaali awo nimwana naye kati twakoma ku kibi nanga wabuze omuliro oluzeeyo wakkano mugambe mwana amafuta ga kano gakendedde aŋambye kati gwe weebuzaabuza gwe omuntu ngoyo ewakano oddayo mugamba ki anti mugamba mwana nanka gwe va mu ebyo gwe weetemera ensolo yootambule
Kano yali coach baba. Kano yali coach awedde. Bambi yali mukwano gwange. Nga simanyi lwaki tinga naye anjagala nnyo. Nga bwe mmala ennaku bbiri tandabye nga akuba essimu nga muzimu daayo oluwa ekiki nga ne baba oluwa kati nga nze balina n'engombe gye banteekako mu ggala gy'endala bagenda waliwo olutalo lwali lwa kabaka waaligwa wendigwa kati bagamba nze waaligwa wendidduka nze nsooka kudduka ye kabaka agwewo olwokuba nali nga mutiitiizi nnyo era nze nakati ntya nnyo ebintu ebirimu entale oli munamu olutiitiizi olwo nakulizibwamu okutiitiira kati era nga abakulidde ku bajjajja byejo baawo ebyejo tosobola ntalo ezo era nze siri mulwanyi ozeemu olumbi okoze olulumba olulala ew'omuwala awo tukoze olulumba nzizeemu era ngenze nsuze naye kati jjukira bwaka sina gwe ŋŋamba naye nga babeerawo mbagamba lero nno twasuze mugala gye twagenze yokanika ne tusuulayo ng'omuntu omulimu era nakimanya ndowooza nosusaawo ekiboozi naye ng'era siri muntu wakusuula bweru nga lwe mba nsuze bweru kinkola bubi kati awo mukyusiza ku kifo mukyusiza ku loogi nze mmanyi eyo era ennankwabe ne bombuuza loogi ndowooza nje nkyamanyi saagiraba nalinnya naye nze ngimanyi twayinga nze gye mmanyi nakati nze siri muntu wagenda mu loogi kati awo wali omuzeeyi wange wano ewaffe tetwasoma mirimu gyaffe gya bimotoka ebyo mirimu gya mutwe kukanika bimotoka ebyo budereeva kale tulinamu abasobozi naye abasinga gye tusinga okukola kuba tulina abavuga zituleera abavuga zimagulu 10 bwe bityo abamu agula emmotoka boxboard fighter fuso muzeeyi wange omuto etambula agambye negwe manyi n'okukanika genda okole ku mmotoka nga tandi boy kati nga ngenda ku mmotoka dereeva bambi gwe nakolanga naye yanjagala nnyo nga musajja mukulu kati mudwevu oyo namwagala nnyo nange kuba nasooka neneeraliikirira nengamba basajja baloole bano babanywa enjaga banywa emyenge natama ate n'omuntu ng'anywa sigala yavuga yanywa sigala juga yaba mukamaawo omulimu gujja kunnema neekubyamu akafaananyi nakagendayo ngenda okutuuka ku muzeeyi mungu alinga yana ku edduwa zange nga muzeeyi mulokole beera ne bayibuli ye wali eri si bulokole buno obwokumumwa abeera ne bayibuli ye watuuka webale mukama osaanidde taata osaanidde mukama nga ne mu loogi ekiro kati ntandika osula mu loogi naye nga loogi tupangisa loogi egyo abantu aba musajja twebakamu naye nga ye abeera mu buliri bwe bumu abeera ku bayibuli ye nange eswala nze saala essaawa eyokusala bwetuuka nange nengenda ku mulongo by'omuzikiti kale ne tutambuze bulamu naye nga tumanyi okuvaayo eyo jalugende nga omanyi abasajja nga batudde nga muli eyo mu byekidereeva ne tugenda ne tutuulako eyo n'abasajja abo nebugero basanga bali ku mayirungi bali ku myenge bawemula banywa enjaga bali mu bakazi ebibozi babanyumya naga yatuve wano anti abadereeva naga teri kibinga dereeva kati nga era kyanyamba nnyo okubeera ne muzeeyo nti saayindirako mu safaari nendoza ebifaananyi olaba tuba n'ekifaananyi byamulya mamba kati abantu balina endowooza nti abavuzi ba bitrailer tebayisa sikaati naye kati ate owulirayo ekifaananyi ekirala ekyoyo omulokole netubeera naye netukola ajjukira bwe tuba tukomewo safaari ngendako eri ewakiseka neraba mu bataano bange eyo kunajja netunyumya n'omuwala oyo gyali abeerayo muwuliziganya nze nvudde n'omuwala asigaddewo ye abeerayo naye lumu waliwo yatusanga naye nankulabye najja n'ayogera bw'ayogera ku galagi awo abakyala abo abakulu ne banvuma nemanga gwe omuvubuka ow'empisa omuvubuka omulungi kikwagaza omuwala ng'oyo kiki gundi yamwaga baddeega bagaba bano bwati kati kiki mulyo ki mugambe waayi nange ne binsobera ye muwala gwe nina ate nga mpulya kati mmwagala we muwala gwe mbadde naye bagamba muyaaye bano abakyala bakulu bamulaba badde bamulaba kale nga bo abantu bajjajinga wenda gye bamulabamu nange embeera zange zenkola ki nga balaba abantu ababiri mu temukwatagana wayi omuwala yanywanga n'omwenge teyali musiraamu nze sinywa mwenge siguteekangawo na mukama omwana ne mutuuzaako munembe muganda agamba waabiga nga omanyi omuntu ng'omwagala olwo nvudde ntandise ku mmotoka
funyeyo obuseni deva yampa olumu emitwalo gyali 35 nenga suubulamu amanda nijja namane gatunda sente ze nafunamu dereva nga kusasula musaala nga tukoze nenfuna emitwalo 35 nga suubulamu amanda mugajewa nagasuubula pabo nga ogenda okuyingira eggulu wabeera mayiro ngaano okutuuka eggulu bibi ya pabo ninjeno nga njanga tunda mbakaza ba hoteli gensobudde omutwalo ogumu kitundu nga tunda 2 kitundu 2 bwendi nefusene ze nafunamu nzijjuka nazigulamu obutebe nengulamu n'obumeeza nengulamu ne TV mwana embeera naye neyongera omwagalira ddala tonnamutwala kubeera naye mwana nkubira essimu nagamba twakyankalanye n'ono mumbejja takyaga kubeera nange konza ate kiki nengenda mpita nengendako ewa mumbejja nenjona ngamba oyo mukwano gwe osima biki ayina olubuto mumbejja yakugamba nti girlfriend wa ayina olubuto kyenva mubuuza oyina olubuto naga kituufu nina olubuto naye lwani nemubuuza olubuto lwani kati nze kyanjira mu mutima nasanyuka nnyo ngenda kuzaala mwana kyanjira mu mutima kyava ngamba nawaita nemukubira ekiro nemwanjo nayogedde nagamba olubuto ekituufu si lulo naye gwe nja kuzaalira omwana nkwaga kati nanimbalimba nagamba olubuto si lulo ekituufu naye nga gwe gwe njagala okuzaalira omwana